lw'abeeyita ab'obuyinza okugoba munywanyi waffe era omukulembeze w'abannamateeka abawolereza Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale era munywanyi era omuwolereza wa President w'ekibiina kyaffe Ssaalongo Erias Lukwago eyammiddwa bail olunaku olwajjo, Martha Karua eyabadde azze okwenyigira mu bino ebigenda mu maaso eby'okusibira abantu obwereere ate era n'okwetegekera omusango gwa Dr. Besigye oguteekwa okujja ennaku z'omwezi 30 ng'omwotadde n'okwewozaako okwa Muhoozi Kainerugaba CDF kwateekwa okukola bukyanga ayitibwa mu mbuga z'amateeka okwewozaako ku bikwatagana n'eddembe ly'obuntu ebiri obwebange lyazze avvoola. Martha Karua ye mukulembeze wa ttiimu eya Dr. Besigye ey'abannamateeka era kyeyabadde azze okukola kiri mu mateeka kubanga ali mu ttiimu ya Lukwago and Company Advocates, so ng'ate n'amateeka agafuga East African Community gakirambika lunye nti omuntu anaatambulanga n'ava mu ggwanga lye n'agenda n'akolera ne mu ggwanga eddala nga mpaawo amukubye ku mukono kabonaabeera nga si mumenyi w'amateeka. Olwaleero twakiyize nti mwami Muhoozi Kainerugaba yagambye nti Martha Karua tayingira mu ggwanga era ne kikolebwa ne balyoka bamulemesa okuyingira eggwanga lya Uganda n'ebintu bye ne babimuggyako nga n'amasimu mugatwalidde ne bamukuba ekiwandiiko nti ye muntu ateetaagibwa mu ggwanga mu lufuutifuuti bannamateeka bagamba persona non grata. Kaakano ekintu kino nga PFF n'ebibiina ebirala nga bwe mutuwulidde UPC, PPPDF tuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa kino nti tekiswazizza CDF ne gavumenti yaabwe gye beepanka nayo bokka, wabula naffe nga bannayuganda kituswazizza. Tuswadde nnyo mu mawanga agatuliraanye ng'abakulu bano bennyini be bakuba jjejjerebu nti twegatte tugatte akatale era tukolere wamu n'amateeka bye bagakulembera Uganda eri ku forefront. Naye omuntu atambula okugenda okukola omulimu gwe ne mumulemesa okuyingira eggwanga ne mumuvumaavuma n'ebintu bye ne bimuggyako nga n'amasimu mwogatwalidde. Tuswadde nnyo nga bannayuganda ate omuli amamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Goyinza okubeerawo n'olowooza nti Muhoozi yaswadde naawe oswadde, kubanga bw'obeera ng'oyagala okutegeera obuswavu bw'olina nga munnayuganda weesaaze Kenya olabe era abantu bajja kubatunuulira mmwe abagoba abantu. Twali tukira mu South Africa kye twayita xenophobia, naye nga bwe mumanyi nti embeera eno etukakasibbwako kubanga abagiteekawo balina ensonga. Mukimanyi bulungi nti mutabani w'omukulu w'eggwanga yagamba nti ayagala kutta Besigye ng'amuwanika ku kalabba. Mukimanyi bulungi nti Muhoozi Kainerugaba akinnyonnyola lunye tuwafunira akawenda konna Dr. Kizza Besigye Obed Lutale bakuwanikira ku kalabba kabe kasinge nga ye yennyini yakikoze. Kati gwe okuddira Erias Lukwago n'okumumma bail n'okumukwata mu ngeri y'ekivandulo n'omujja mu maka ge n'omutwala mu basement n'omusiba n'abalamuzi ne babeera ku bunkenke okuwa bail oba okweyimirirwa okw'omuntu gwe balabye nga obulamu bwe buli mu matigga si bulungi yeetaaga okujjanjabibwa. Kikulaga lwatu ekigendererwa ky'abano kumalawo obulamu n'ekigendererwa eky'okuggyawo kaweefube w'okuwolereza Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale bave ku kalabba ke baagala okubayingizaamu. Era n'okukwata Martha Karua akulembera legal team n'omuzzaayo ewaabwe era n'oteekawo n'ekiwandiiko nti teyeetaagibwa mu ggwanga lino
persona non grata. Kiba kitegeeza kinene nnyo kitegeeza nti oyagala kujjawo kaweefube ow'okuwolereza bali b'oyagala okutta. Naye nga twabagamba nti tugenda kwerekera muhoozi ne banne okutta Besigye nga tutunula haramu haramaini. N'olwekyo twagala okusaba ebintu bino. Olulimi Oluganda okusaba is to ask, to beg. Naye we are not begging, we are demanding. Olulimi Oluganda twagala okubanja bino. Okusooka kwe kumenyawo ekiwandiiko kye batadde ku Martha Karua nti abatamwetaaga balinga babiri, abamwetaaga ffe bangi. N'olwekyo ekiwandiiko ekyo kimenyebwewo, era Mwami Muhoozi Kainerugaba yeetondere East African Community olw'okulagira ekiwandiiko ekyo okuteekebwa ku Martha Karua, omuntu ow'omulembe ogw'enkanidaawo. Ekyokubiri, bakutte ebiwandiiko bye n'amasimu ne communication zonna, system ey'empuliziganya. Tetusobola kumanya biki bye bagitaddemu, biki bye baggyeemu, biki bye bataddemu. Osobola okubeera awo nga bataddemu information eyagala okuteeka Martha Karua ku fayiro ya Dr. Besigye, anti bwe bakola. Mukyali wano bajja kukwata munnamawulire wano bamuteeke ku fayiro ya Dr. Besigye, kubanga babitandise dda. Ate oba bakwata abawolereza ne bagamba nti naawe obimanyiiko, naawe beera ku fayiro, ate gwe abiripootinga. Saagala kubatiisa naye awo we tutuuse. N'olwekyo ky'otasobola ekyamirire wala tolinda kukutuukako. Bino bye tugamba bateekwa okuzza communication gadgets za Martha Karua nga tebazitaddemu miroboli. Naye era yakoze bulungi okuzibasuulira kubanga babadde n'ekigendererwa ekikusike. Tosobola kumutwala otyo ate ali international nnyo. Era tujja kubiraba bye banaaba batadde mu masimu ago ne kompyuta ze bamuggyeko, tujja kubimanya era bajja kusemba nakyo, bajja kuswala nakyo. Singa obukulu ate kwe kuteeka kome okuteeka kome ku ngeri ki CDF gye yeeyingizza mu kitongole n'enzirukanya y'ebyamateeka. Omwami ono ayiseewo nnyo we yandikomye. Ku Mande ku lwa bbalaza ejja tugenda kubayitira mu mirimu gya CDF okusinziira ku mateeka. Mutegeere nti na bino byakola bikolera bweru w'amateeka. Tugenda kumwanika. Mutegeere amateeka ne constitution kyeragira ku mwami ono ne office gy'alina gye yeewanika nayo. Musobole okutegeera nti alinganga bw'onoolaba enkoko empanga erina oluwonzi eyagala okulowoozesa enkoko zonna nti ye erina muliro. Mujja kutegeera obuyinza bwe bwe buva ne we bukoma. Era tetugenda kutya kusomesa ggwanga. Bwe munaabeera nga mutegedde nti ebyo byakola tebiriiwo, ne PLU ekibiina ky'ebyobufuzi kye yatandika, mwe bennyini bannamawulire mujja kumubuuza wakitandika otya gwe CDF atakkirizibwa mu mateeka ne mu constitution okubeera mu byobufuzi ebyekalidde wano. Mujja kumubuuza. Olwo mujja kubeera mukwata ku luwonzi lw'enkoko okutegeera nti si muliro wabula luwonzi n'okunyogoga lukola ki? Lunyogoga. N'olwekyo twagala okukoowoola abantu bonna abalina amaloboozi. Kino ekyakoleddwa kyatuswazizza, buli omu agenda okutwavolinga okuva wano genda Kenya oba Tanzania oba Rwanda bajja kututunuulira bubi. Era nga naawe bw'onootunuulira munna South Africa atulugunya abantu abaagala bamuke South Africa, naawe era ojja kumutunuulira bubi nti ewo mmwe mutulugunya abantu. Naye nga twagala okutegeeza abantu bonna mu East Africa abawulira olulimi Oluganda gye bali n'abawulidde Oluzungu gye bali, bino mu byeyambulule si byammwe, bikwata ku bantu batono nnyo omuli Mwami Museveni, mutabani we CDF n'abantu abalala batonotono be balagira. Naye nga era twagala okubakoowoola abantu babeere nga bayimirirawo baatule ebyo ebibateekebwako obuteekebwa era babyegaane. Mwebale nnyo bannamawulire okujja wano, mwebale okugumiikiriza ekirutulwisizza tubadde tukyayita mu biwandiiko bino
nga twagala okubawa ebiyidde so si ebitayidde. Omukama abakuume. Ayi Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka. Eyange addewo okuva mu gyenkaaga okutuuka kati bye tulaba kati bikulaga nti Uganda etambula kuddayo gye twali. Bikulaga nti Uganda etambula kuddayo gye twali. Buli kyewandiise ku kisenge bwe bamala okutta parliament ne batta judiciary ne bawamba ne executive, omanya bumanya nti ensi egenze mu kavuyo. Egenze mu kavuyo nga bw'olaba Sudan gye tugenda. Kino kye bakola okukwata Dr. Kizza Besigye, ne bakwata Lord Mayor, ne bazzaayo Martha Karua. Abo babatagetinga naye mukimanye nti batagetinga mimwa gy'Abannayuganda. Batagetinga kusirisa mimwa gy'Abannayuganda. Kye batagetinga, kye balina okumanya kiri kimu nti abantu bwe basirika n'obanyigiriza nga basirise tebakyayogera, lwe baabika babanga kikoomi. Ate bwe baabika tosobola kubabaako na control. Kubanga kino kye bakola tujja kutuuka ekiseera nga tetukyasobola kutuuza press conference ng'eno ng'amawulire ge twogera nammwe mutya okugateeka ku mpewo olw'okuba nti mubatya. Kati bwe banaasirisa abannabyabufuzi, ne basirisa bannaddiini, ne basirisa mu ab'amawulire, bannayuganda bonna nga basirika, ekinaavaamu ekiziiro nga kikutte Uganda. Ebigenda okuvaamu Pulezidenti Museveni tajja kubaako na control, Muhoozi tajja kubibaako na control, ate naffe ffennyini tetujja kubibaako na control. Kitegeeza nti eggwanga lijja kuba ligenze mu anake, mu kavuyo. N'olwekyo tubagamba nti tewaliwo yali asakisiidize, tewaliiwo muntu yali awangudde kusirisa bantu. Wano mu Uganda tewali yakiwangula, ne mu nsi yonna tewali yakiwangula. Nabo tebagenda kukiwangula, wabula balowooze ku biki ebinaavaamu ng'abantu basirise. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Webale nnyo PPP. Bukwakkulizo omukago gwaffe gutuwa eddembe ery'obwebange okubanga owa East Africa yenna munnansi olina ebbeeto okutambula ku ttaka lya East Africa nga tekuliko kabuuza. Etteeka lyaffe erya treaty ogufutwala East African Community lituwa ebbeetu okukolera ku ttaka lya East African Community. Kyetulaba Senior Counsel Martha Karua kyabadde akola, ate era ng'atwenyumirizaamu kuba ali mu kuteeka mu nkola ensonga ssemasonga eza East African Community. Naye bwe tufunayo akabondobondo oli awo ak'abantu abamu abatuuse ne ku sseerirowooza nti okke kati Uganda bagiteeka mu nsawo, oba oli awo ne East Africa yonna katugiteeke mu nsawo, okulemesa ate abantu aba East Africa okukola ekyo kye tulowooza era kye tukkiririzaamu ng'ekirina okutugatta awamu ng'omukago gwa East Africa. Essaawa eno twebuuza nti abamu bekikwatako nga tuggyeko ne kkooti, bekikwatako abalina bye balina okukola mu mateeka gabaweebwa ng'abo basekuritala bali in charge of the East African Community, nga tutandika ne Maama Kadaga. Obadde mu kifo kino eno kumpa ekisanja ekiwedde era bakikuddizza. Mu speech gye wavaayo n'okola wano ng'ozzeemu okulayira walaga nti oli mwetegefu okulaba nga twachievinga political confederation. Simanyi oba kino nawe kye wali otegeeza okuvaayo nti bino bigenda mu maaso naye mwenna musirise. Speech gye w'Abannayuganda ng'obakakasa nti East Africa egenda mu maaso, mwalimu ebyokulaba ng'ate basiba era batyoboola eddembe ery'obwebange eri abantu ba East Africa. Bwe basibye wali otegeeza yessaawa mutandike okuvaayo sekinnoomu, mukuume erigase yammwe nga bamaama Kadaga balina obuyinza buno mu East African Community, okuvaayo okutandika okuvumirira ebikola eby'okutyoboola ssemateeka wa East Africa. Bwe muvaayo ne musirika kitulaga kyerambika bwerambisi nti byonna ebigenda mu maaso oba oli awo nga mmwe abatukulembera mu East Africa Community mwabitaddeko stamp. Era twongera okwebuuza nti bye twabalondera okutugenda otukiikirira
birimu n'okutyoboola eddembe lya East Africa. So nga tumaliriza tusimba ensonga zaffe nga tuzirambika mu bulambulukufu nti tuli basanyufu nnyo ng'ekkula lya Africa okulaba nga tukulemberamu omumuli ogugatta East Africa. Emyaka ebiri egiwedde yali Kenya nga yesinza otyoboola eddembe n'empagi za East African Community. Twerabira mangu Bannayuganda naye baatandika na kukwata 36 abe-FDC essaawa eno ab'e-Katonga nga n'essaawa eno omusango baagugoba. Kooti n'eraga nti waliwo ki musango gwe bazza, babakwatira Kisumu babakomezaawo e Uganda. Wayiseewo emyezi mitono bakutte Dokita Nobedi Lutale. Wayiseewo ekiseera kitono batandise okukwata Uganda. Twegase ku Kenya tutandike naffe okutyobula abali eno tubazze eri. Kati kwegamba yessaawa tutegeeza Bannayuganda nti tuba tetuvuddeyo kwongera kutegeera na kwekenneenya nti ensonga ezimu kwe zitambula ku ddembe ly'obuntu lyaffe tezituweebwa gavumenti wadde mukulu General Muhoozi, wabula eddembe lyabwe bangwe erituweebwa Mungu. Yessaawa tuveeyo tusimbe lunywe nga tulwanisa ebikolwa ebityoboola ssemateeka w'e Uganda, ebityoboolerwa ssemateeka wa East Africa n'amateeka agafuga ensi yonna. Tweyanza. The president has been so much on East African integration and the need for these East African countries to come together. Now we have an opportunity to demonstrate where you have a long-standing professional in both politics, in legal matters, and across East Africa is coming to represent a Ugandan who is innocent until proven guilty. This professional comes and lands in Uganda, and because somebody feels that this person does not need representation or this person should not come to Uganda, us as Ugandans face the embarrassment of deporting a great international jurist or a great international figure who has stood on the side of justice for a lifetime. This is the future which Uganda has. We're making news for the wrong reason. We talk about integration, but we're trying to disintegrate even our own country. We're disintegrating our own politics. This is not the Uganda we aspire for. This is not the Uganda which we live for. Ugandans must work for Uganda. Our politics must be free. We cannot be having our leaders in jail, and we're here speaking to the media time and time again, yet the thing continues to repeat itself. We cannot, as Ugandans, we cannot continue in this direction. And those in authority need to act. Uganda should not be a laughingstock of all the nations. Our politics should not be a laughingstock. Let us be honest with one another. Let us be free with one another. Let us be empathetic to one another. Uganda is bigger than all of us. We all have our different views or different positions. But we should be able to do our politics openly in Uganda. So as UPC, we are going to continue to push for the politics. We're going to continue to push for the freedom. We're going to continue to speak even when we're told that this is not the right thing to say. It has to be said. What we have is a capture of an office which is being abused. We have a capture of a government which is being abused. I even have sympathy at some stage to the judiciary. How do you dispense justice under threat? But this country must work. So as politicians and as a political player, I will do everything in my power to see that this happens. I'll stand together with my colleagues and we'll fight this matter until in the end the people of Uganda are free and are able to practice their politics without interference. Until that day comes, let us remain firm. Let us speak the truth to power. I thank you all. I was here during Aminu's regime. I was here during Obote II's regime. I was young during Obote I's regime. What I have observed is that the ugly head of our bad history, the ugly evil of our bad history rearing its head. When you see what is going on today,
when parliament is being attacked, when judiciary is being attacked, when the executive is captured by one individual, you realize that the country is destined to a stateless country. It is very, very unfortunate. What is going on today is not about denying Dr. Kizza Besigye or Lukwago Elias a bail. What is going on today is to silence all the voices that should have come out to speak. And a few years from now, nobody is going to be holding a press conference like this if this one continues. But my strong question to the government, to those in government, is that the moment people keep quiet, the moment people fail to vent, when they vent out, nobody is going to survive. They will not have control on what is going to happen when people who have kept silent for some time, decide to now go and express their views after they have kept quiet for a long time. What happened in Sudan is the same as what is happening today. There was a time when in Sudan you could not speak as a politician, and they think they will succeed in silencing us. But the moment we shall react, the moment the country shall react, this country shall sink into anarchy. And that is what we are trying to avoid. So what they are doing is not only to deny Dr. Kizza Besigye, is not to incarcerate the NUP supporters, but they are trying to silence the whole country so that by the time Hosi comes, nobody shall have the guts to speak out. That is very dangerous for a community. The moment they realize that, what they do, nobody can confront it. So I'm just, amplifying, I'm just echoing what my colleagues have said to caution, more especially General Muhoozi, that he cannot do what he's doing and succeeds. He cannot succeed it with Ugandans. It cannot even succeed anywhere else in the world. History has said it, and it cannot change. Thank you very much. We condemn the use of state apparatus. And we want the Electoral Commission to come out clearly. When did they register PLOU? Because now it seems it is taking what we